Ensonga ya Kabaka Mwanga ogirabye oti? Bangi bazze ku chat. Mu kaseera kati bavaawo naye nga kirabika walinga waliwo abeeteza ababateeza okubakwatamu. Ekisooka kya byonna kufuna erinnya mu Uganda kisobola okuba ekizibu ennyo. Omuntu n'oba serious nnyo n'emyaka n'emyaka n'oyogera ebintu by'amakulu emyaka n'emyaka erinnya ne ligaana. Omwana n'ajja n'ekigambo eki ti Kabaka Mwanga. Byonna bye yakola mu vidiyo ye oba osanga abantu tebaabiwa budde, kubanza bwe nalaba ka vidiyo ako omulundi ogwasooka asaana nnyo budde naye nayagala kukalaba lwaki bakatambuza buli lwenscrollinga nkola ki nkasanga kati ngenda okukawa obudde ngeno gye kaggwera Kabaka Mwanga ekyegeera nemba mattuka enseko nenkola ki nti layini emu oba ekigambo bibiri Kabaka Mwanga kyekyamufuulaani star, era si star actually kyekyamufuula famous. Kyekyaletha fame because kigambo star kinene. He is not even a celebrity. Exactly. He is just a famous. Jegeera kyekyamufuula ki famous. Nensanyuka kubanga buli omu ndowooza ojja kwesanga abamu omukisa ayagala nnyo omukisa gumugwire nga naye kamera zimutunulamu nga naye atrendingako nga naye akola kyolaba lwasa asobola okweyambula asobola otrendingako kubanga ayagala okubeera mumaki. Kakati bwe zireeta omwana omuto nga trendinze mu ngeri ennungi ng'omukadde atrendinga mu bubi, then mbeera so happy eri Kabaka Mwanga. But my argument with Kabaka Mwanga lwakuba mwana muto, bino byenjogera sibibuulirira ye, mbigamba abamulinako obuvunaanyizibwa. Omwana eno gye mwamusindise waffe e Kampala eriyo bayuza aba mainstream bayuza aba YouTube bayuza. Omwana wammwe ayinza n'okutuuka okudda eyo nga n'engoye zino zemulaba zeekubisirizaamu ebifaananyi takomyewo nazo, kubanga bano abamuwadde engoye be bamu abaziwa Jemba. Gwolowooza bakwambazza ku nyuma naye ng'abantu bano oba bakubira bulango. Waliwo awo simanya abasipamania abatwala Jemba ne bamukunamya ne bamutunusa mu kamera ng'alaze obusajja bwe bwakakanyala ku myaka gye. Kakati gwe bakulimbalimba nti bakuteeka mu bulamu obulungi ne bakuwa emmere ne bakutunusa mu kamera ng'oli mu restaurant, kumbe obakubira kalango ka mmere eyo. Osegeera oba obakubira kaki kalango. Teri yalumirwa nga talina kigendererwa. Omwana gye mwamusindisa eno e Kampala abaliyo tebasindika ne batabuukira. Bwe bamala okusindika baba baagala okukola ki? Okubuukira. Kakati omwana wammwe ayinza okutuuka okudda nga era akyali mu miziina gye yajjiramu ng'engoye zino ze mwamulabiramu ku mativi ne ku bifaananyi baazimujja kubanga bamala dde omumukozesa. Bano ba YouTuber bonna be mulaba bali mu mukolamu ssente. Omwana engeri gy'ali one hit wonder, kana akaseera kaalimu kalinga ng'omuyimbi omuzimu gwa Nancha gwali season ne gugenda mukakozese bulungi. Buli YouTuber ayagala Kabaka Mwanga abeeko kaleetayo, buli mainstream ayagala Kabaka Mwanga ebeeyo keereetayo, musimanya Supermania ayagala Kabaka Mwanga agendeyo ebeeko keereetayo, musimanya bano abatunga ebitengi bwe baba baagala Kabaka Mwanga okwambala ku kitengi kyabwe they have to pay him because abakubira kalango. Otherwise Kabaka Mwanga musaasirako ekintu kimu mutabani wange yalituuka time ng'ate agenda okuddamu ng'ali bubi n'okusinga luli wa nsonga, agenda okuva mu kyalo okujja e Kampala ab'omu kyalo baamulaba ku mativi nga serebu oba ng'ali famous. Kakati ala agenda okuddamu nga bamusuubiramu kingi nnyo ate naye kyennyini kyatakola ki kyannaku nnyo. Tikakati bamwambaze engatto ez'ebbeeyi naye ng'ate basobola okumuleka addeyo mu kyalo asigendere nga mubigere ku ssomero nga teya talina ngatto kuba bagenda zimwambula. Bano bwe batyo balimbalimba Mzei Jemba nga bagenda omukolera ennyumba nga bagenda omukolera ki nga bagenda omukolera ki. Musajja wattu ali yakaaba. Omusajja yasomanga ebirango ku kyalo ebyabafu kanawe oyinza okumutya okumuyita olowooza nti Jemba yakolamu kubanga wamulabanga ku mativi ag'enjawulo. Sebo Jemba yagadaala mu kibuga wano afunye ekiwala ekito. Bwafuna ekiwala ekito bamubuuza oladdayo wa mukyala mukulu
sesuubira naga sesuubira kubanga keya gye bampadde wano oli tajimba nga kakalabula n'engalo kumbe ono omuwala wa kampuni eyo ya Supermania we bakolera ki we bakolera massage we bootera omuliro bali mukubisa kalango naye nga Mzei Jemba yali takkirizibwa yadde okusoloosa omukono akwaleko mu liiso ly'ennyanja naye ng'eno ensi bagiraze nti alina n'omukyala kakati Jemba waba yalina kimama mirembe ekyali kitunda walagi mu kyalo nakyo kyamukola ki kyamusuulawo lwa nsonga maama ate yafunye abato abakiraasa ennene ne bakuba emiki so kakati bano abantu bayuza bakulowoosa nti bakusitula kumbe bali mu kukkiriza notuuka n'okuddayo mu baali ababo nga tokyasaana kubeera gomanyi ekimenya ng'okubanga walina erinnya naye nga tolinako olina obanga omwavu nga tolina linnya naye tobanga omwavu alina erinnya anti nze yeekolera nsobola okugenda wamama nakigudde ne mugamba mbegera akatogo mu Soweto kanusu 10 nendusasula kakati kireva gyasobola kale ye kireva gyaleka yakkiriza naye nga kyangu nnyo nti sente y'ensawo yo ekugamba olina kulya katogo neggwe erinnya lyo likugamba olina kulya mu Serena kakati mwegendereze nnyo pika amannya nga zo sente tezikola ki kakati kano kawuni kagenda eri ba YouTuber n'aba mainstream naddala ba YouTuber mwenna mubasudde bonna mubabbye bonna abaleese eŋŋombo bakinanansi ba Asia wa Charles my lord I wonder bonna mubasudde mubabbye kana akaana mukatwale ng'akaana kammwe mukalere mukakole mu brand esobola okuleeta ssente kitegeeza nti no being nti ono omwana akyali muto musobola omukolera space bamukolere space ate bamukamire ka ssente kubanga mubonna abakamukyaza aba basajja okumanya babi mubonna abakakyaza Kabaka Mwanga tekuliika atalina we wassomero gw'amanyi naye waliwo eyagambye nti Kabaka Mwanga tadda mukyala asomere wano n'agenda amusakireyo ka basale waliwo tannabaawo which means bonna ba YouTuber bamunoonyamu content bonna baagala kumuliirako kumusikirako kumubbirako kukulizaako buccano bwabwe YouTube nabo omwezi ogujja nga 21 basasulemu bungi otegeera kubanga omuntu obuvunaanyizibwa today waligambye Kabaka Mwanga njagala mufunemu nga naye akola ki anfunamu nti ente gijjeemu amata naye nga nayo giwa ku biwata mwenna mwekola ki wendowoleza nti nno kati nowa Supermania bano abamutungidde ebitenje bonna mwenna mwefunemu owa Supermania lwaki tamutungire uniform osomero kwe bamusabidde kwagera osomero which means nti gwa Supermania osobola omufunamu nnyo nti osobola okukozesa omwana ono nga kkubira obulamu akyala asobola okubeera brand ey'olubeerera lwakubanga bano ba YouTube ba Supermania bakibalungi mu kusiga ensujju tebaagala siga mmwanyi baagala nnyo ekintu ekikula amangu balye baveewo naye ng'ate singa bakozesa enkola eya n'ekiri empola kikkuta temwanyi ekula mpola era ereeta mpola bwe beetuusa oluleeta naye lubeerera bejja kukola ki so ate ensujju ekula mangu ne erya n'ekanduka n'evaawo kakati omwana ono babadde basobola wabadde walina okuba kampani emwekwata ng'ekyobugagga n'emuteekateeka n'emukuza nga tebwakola ne content bakolera content obafunamu ensimbi kati ne bwekitaba ekyo bw'oba osazeewo okumuggyamu kiggweeraawo mbe nga shuwani nayo olina w'omukoze eki w'omulese nti waliyo kampani ewaffe ebutambala ekuba amayinja naye bwe yajja okuggyawo abantu okumpi n'ekirombe ky'amayinja olw'okuba yali ezze kubbawo yabafunira mangu we bakola ki kakati Kabaka Mwanga ye mumutadde wawaakiri mumufunire basale kubanga tayagala mmotoka tayagala nnyumba kakati mumufunire basale waakiri ekyobugagga kibe peni na kitabo kyakungudde mu feemu ye kuba abasinga ojja kusala twali twetaaga okusoma nere twalina buki busobozi leka talenti y'omwana agijjemu omusomo waakiri kuba nawuliddeko akukyala nga nnyonnyola engeri gyazze asoma obulamu bw'engeri gye buzze butambula ate nno ng'ali mu mubuuza bw'ali mu kutikka amannya amangi anyumirwa buki bunyumirwa but ye mu kunyumirwa kwa kimanyi
ng'omwezi guweddeko YouTube egera muteera yakasene mu bigambo bino oba mu nsekezo zasinika ne mu bigambo by'omwana naye y'omwana afunidde wa abo bonna balina abamasomero be bamanyi ate abamaanyi naye kuggo tekuli ayinza kugamba nti Kabaka Mwanga tumusabire wano kabasale tumusabire oba ku state parent kabasale tumukole ki ale ng'abantu ababawuliriza kati kubbo mulimu n'abalina obulango bw'amasomero nga layinza kugamba nti essomero lino lyennangira kandi twalira omwana ono era mbadde njagala ab'amasomero mwenna gwe bw'oba owulira olinamu ku magezi twala Kabaka Mwanga ku ssomero lyo gwe twala Kabaka Mwanga ku ssomero lyo bwesooka weebuuze bano abamwambaza obutengi lwaki bamututte bakolera kati gwe twala Kabaka Mwanga ku ssomero lyo kyekyo bwetyo tukyagenda mu maaso n'okususulira ensonga yeekolera itongwa agenda mu maaso n'okukubira torch mu nsonga eziri mu ggwanga Uganda eziri ekyaddondo remember tuli ku kyaddondo yugi okutuusaako ensonga ezigenda mu maaso ensonga ya Kabaka Mwanga tugitadde awo wabaddeyo ekivulu kyendowooza nti kyekimu ku bivulu eby'amaanyi era nga kyakoleddwa mwana muwala Spice Diana ndabye awanise y'okuposting agamba it was very massive, it was so incredible yekolera soko tukubiremu torch mu nteekateeka gye ndowooza nti yabaddemu kuzisinga okuba organized neteereddwamu ssente empitirivu ku stage esinga okuba nga ekyasinza okuba eyebbeeyi eva ndowooza eddirira UB40 kuzaakabaawo ekyansanyudde mukyo mu kivulu ekyo oba n'ebivulu ebirala ebizze bibaawo ng'ekya Azawi ekyanwagi temuliimu Kamiliyoni Bebe Cool Bobi Wine nti music atandise okuyalula abaana baayo oba generation empya nti yayonsa Bebe Cool, Kamiliyoni ne Bobi Wine naye eri mukubagamba muve ku mabeere njagala kuyonsa generation endala bagamba mukuze waliwo so nze munnange kyenalabye nga sinafa ku bantu nti kati kitegeeza music atuuse okustandinga nga abalegend bo webali fine ne batajja mu show yo ng'osobola okukola esobola okuba kubanga tulayo shows luli nga tosobola kukola show ng'enkuuka oba lonchi nga tolinaako at least omu ku bo oba babiri ku bo batudde bonna basatu basobola obutabaawo show nebaawo kino no kitegeeza ki nti music industry eno njala tugitwale nga Uganda nti waliwo twatuka nga tulowooza nti Kamiliyoni Bebe Cool ne Bobi Wine biwa music industry ng'era Museveni bwalowooza nti ye Uganda n'atamanya nti ye Uganda esobola okubaawo with or without Museveni because yaliwo nga takola ki kakati ne music industry esobola okubaawo with or without Bobi Bebe Cool Kamili era tebalina kulowooza nti banene okusinga music industry but ekyenjawulo ate ku bo abasatu abo music industry wadde yaliwo nga tebaliwo naye bwe bajja bakuzizza nkuze ye Museveni Uganda asizza ki kati Bobi ne Kamili ne Bebe Cool balimye mu butuufu bulungi olubimbi eri music industry kakati wale yaffe badde nti how music industry will be without them ye badde wale yange nga ndaba you cannot stand a show without them nga ntya nnyo nti oyinza otya okuteekeka ekivulu nga tebaliiwo era n'osika abantu nga si kyangu kati nga nze ntya nnyo nga ngamba omu ku abo abasatu bw'afa music industry eyinza okukola ki okugwa nti neno ffe abategesi b'ebivulu tuyinza okukaluubirizibwa but ndi so happy so ndi so happy simanyi ndi so happy okulaba nti kati ekivulu kisobola standinga ne kisika abantu nga tewali Bebe Cool, Kamiliyoni aba Bobi Wine kitegeeza batandise okufuna abasika era music industry erabika ebaggyeko ku mabeere eyagala kuyonsa baana bato mu kivulu kyekimu ekyo waliwo omuntu atrendinze ennyo n'ayagula n'okusinga omuyimbi actually yatandikire okutrendinga nga yakayingira mu show kuba abantu bonna bakyuse ani ayingidde mu radio ani ayingidde mu kiteteeyo ekya radio twagenza okumanya nga
first lady abamu nga basinga okumuyita first lady nga yali mu kivu andi ate kati Messi wajja mu Uganda abantu ne bamukunganirako n'okifuula ate amawulire ate gwe abaako ekikyamu ku mutwe osegeera kubanga ye yennyini alina okusasamaza wakola ki wabeera so kakati maama w'eggwanga first lady Baby Kyagulanyi wonna waali kkiriza obagana walina okubaawo okusasamala kubanga mwagala wabaki ekyo siina nsonga yakudisikasinga kaipingi kyakabi so kikyagenda mu maaso wano ku Kyaddondo yogi tukutuusako ensonga ezibadde zikoze amawulire emu ku nsonga ezisinze okubuutikira ennyo mu nsonga y'amawulire era ng'ebadde hayi y'ensonga ya Mubajje abadde actually abaana abasinga babuuza nti ali mufuti wa Uganda waliwo bamufuti abalala abazze babeerawo emabega naye abaana abasinga bakugamba Mubajje ye mufuti otumanyi oba oliawo ne bannayuganda ye mufuti wa Museveni ye mufuti owa Museveni so naye nga tulaba batandise omunyenye ye mufuti wa Museveni otuwulira abasajja balaba si mufuti wa Uganda because Mubajje awaali taliwo nga mufuti wa Uganda aliwo nga mufuti wa Museveni biki ebiri emabega okuba nti kubanga Museveni yamukuumiddewo awo ali ku maanyi ga Mungu si ku constitution ya Busiraamu osegeera kati bw'aba agamba nti Allahu Akbar n'ebirala Allah yemukuumya singa amajje agagaza ki buli lunaku wanzungi ati okufa kyokka nga atatugamba nti tusaale tujja kugenda mu jjana azali agera mu jjana nga tafudde naye ati ofa andi adduka nga teri amugoba omuntu adduka nga teri amugoba kitegeeza alina omusango gwe yazizza yamanyi bye yakola abasiraamu n'obusiraamu ate ye Mubajje amanyi obusiraamu kye bwogera ku muntu afaanana nga ye Mubajje talina kuba na mikono ate gyombi kubanga emikono gya Mubajje minyakuzi wangalo ki mpanvu naye nga ekisinga obukulu nti Mubajje takyasinza Katonda asinza Museveni atya ate lwaki Allah akkiriza okutta oyogerako mukulembeze wanzikiriza Allah akkiriza owuwo Allah akkiriza okutta Mubajje alina gwe yasse obusiraamu butugamba anywa omwenge n'oyo agulagirira we bagutunda oba n'oyo agutikka bonna babanyi baki bonna babanyi ba mwenge ne bwolagirira ebbaala erirudda iri wali mwenna muba munywedde omuki kakati Mubajje okolagana ne mwami Yoweri Kaguta Museveni ati gumbula basiraamu banno n'emirundi mingi tumulabye ng'avuddeyo ng'avumirira ebigenda mu maaso okukwata abasiraamu ne babasiba mubuuze obusiraamu bwogera ki ku nsonga ng'eyo bw'olaba ekikyamu kyogereko kitunuulire bwe kigaana okukyuka kyogereko bwe kigaana okukyuka kikwateko owange oyo fe abalwanagana ne Museveni atta abasiraamu bannaffe si agenda entebe mbwasabira Museveni obukulembeze obulungi enkyoba oyina moral authority ejja n'oyogera ku kitta abasiraamu ngakwakolagana nattaabasiraamu anti nabo ndibatuukako singa olibaleeta mu kyemba zange essaawa eno oleeseemu ani ate era abasinze okutulugunyizibwa ennyo mu madiini basiraamu musiraamu munno ne bamusiba bati empingu ne bamala ne bamukuba essasi bwe bamukuba essasi enkya n'ogenda eyamukubye essasi ng'omusabira obukulembeze bwasabira Uganda idiot yes omusajja bwegamba idiot no kulembeze wa ddiini ekyo ekikolwa ekyokugenda musabe mumusabira ggwanga ewa Museveni akonzibizza eggwanga ate mudde bannayuganda that is idiocy act bikola kyabutaliimu nsa kyabujjega osabire ekizibu kisigalewo era kyongera okufuuka ekizibu omusajja yayimirira ku TV n'agamba abasiraamu bamwe muwulira temulina mirembe mu Uganda please mugende mu nsi z'abasiraamu omusiraamu agenze mwali mu kumusabira ki mikisa era ayongera okutta abasiraamu n'okugobaganya abaki
abasiraamu ensonga eno nayo yalikwatiddwa etya kuba tulaba kkooti yayisiza ekiragiro musiraamu ndowooza talina kuba mubajje talina kuba mu office right now nyine bo bamaze dde okuteekateeka ttiimu y'abalooya baddeyo bencountalinge mubajjete yajja 2 tetwamulondera mu kkooti twamulondera mu constitution y'obusiraamu era nga tumanyi n'ebirina omumusuula singa aba avudde ku ki ku mulamwa kakati temutawanagera mu kkooti ekyokukola mukimanyi muzinde Kampala mukadde simple as that sengende mu kkooti ya Museveni nga no28 oyo omukulu yejjereza omusango okubba emmali y'obusiraamu ate nga omulamuzi yamugamba oba okakasa nti tewabba emmali y'abusiraamu kwata ku Ruhani Raila n'agitya kubanga yali akikola ki mutima gwakimanyi akimanyi kati Museveni n'akuba akasimu n'agamba omulamuzi yaguli mu bitambo mubajje mwejjereze enkya mubajje najja n'akola statement bampana lwakuba siri muganda bwe twali tukulonda wajja gwe mawejje bali bakimanyi nti si muganda twali tukimanyi gwe mubajje omugiso bwe twali tukulonda wajja gwe musiitwa oba wajja gwe kikomeko era wajja gwe mubajje kitegeeza abasinga bakozesa nnyo weapon ya tribe babeera omanyi kankubuulire omuganda bwe bamugjayo bamugje wonna kiba nnomo but atali muganda baako w'omujja era maama olw'okuba siri muganda wano mukadde wange Sheikh Sulaiman Kasula Embirangwa yava ekibuli n'alekulira obwa Supreme Mufti naye olw'okuba muganda tekwawerekerwako biki naye kuba akafaananyi nga yali opio Siraje nga yali Supreme Mufti alekulidde abaganda basosola naye nga be bakulonda so mubajje bwe twamulondera oba bakadde baffe bamulondera okulembera Supreme Council eya Kampala mukadde bali bakimanyidde ddala ate era waaliwo abaganda ab'ensa Basheyo Bedi Kamulegeya Basheyi Uzairu Kiruta Basheyi Kakembo Basheyi Semambo Basheyi Muzata Nuhu Bate omugenzi Kayongo Subai baliwo nene tugenda n'omugenzi ebigenda maaso Kampala mukadda ate waliwo ebibula kubanga inebiri ne maaso bijukira Sheyi Semambo yali first deputy mufti yate tuli ennaku zino waliwo waiswa bwamusesetula ne bamugjawo baagala nnyo ebintu ebyo kiki ab'Kampala mukadde baagala nnyo oyogedde ssebo agambye abo bakyaliwa kati bw'obeera ku mulamwa tobeera kyaliwakanya otegeera so oba towakanya nze gwe tolowooza nti mpakanya nze siwakanya Museveni nti kyenjogera kyenina okwogera simuwakanya omugamba kyalina okukola mugamba kuvaawo kubanga kyalina okukola takikoze eki omuntu akuwakanya aba tayagala oveewo abanga akuwabula nze siri muwabuzi wa Museveni ndi muntu alwanyisa ani Museveni tukyagenda mu maaso n'okutuusaako n'okutemeratemera ezimu ku nsonga enkulu ze tulowooza nti zenkulu ezisinza okuwootikira ensiike y'amawulire mu Kampala mu Uganda wano ku Kyaddondo jjukira nti era aboogera ensonga ze tuli bannakyaddondo kubanga Kyaddondo lyesaza lya Buganda erikwata ku buli munnayuganda lyesaza lya Buganda eryasookawo era eryatandika eryabanga omusingi gwa Uganda siwe kiramba n'olwekyo tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukuweereza nga tusinziira wano ku Kyaddondo emu ku nsonga ezisinze okubuutikira bannayuganda ezisinza okukwata ku bannayuganda ne bawulira nga bavuddeyo bangi bajaganyiza bangi bagamba nti omusajja kyalose ne kimutuukako ensonga y'agashumba ne muwala we mubaka bwe yasoose okuteeka ku mukutu bwe yasoose kulaga nti nno ensonga zino tajja ziwa budde tajja n'agamba nti komenti gye ngenda okwogera ku nsonga zino era nga yensembayo ne twagenza okulaba zizzaayo essaawa zino tulengera ku Twitter Manuli kyatambula naye ensonga ebyo nga tubitadde ku bbali omukulu Gashumba yavuddeyo n'atutegeeza muwala we yategeka ekivulu mu lockdown era nga waliwo amateeka amakakali
kuba bannayuganda bangi abaakubwa amasasi ne bafa abaakubwa kibooko kuba amawulire gawandiika nago nti Uganda yemu ku nsi ezisinze okutta bannayuganda nga covid tannabakutta naye nga babatta lwakuwakanya amateeka ga covid. Omwana yategeka ekivu omusirikale oba yali opiyo oba yali ani oba yali senfuko oba yali senfumi najja n'agamba nti nedda mutegese ekivu mu covid tekikkirizibwa mu biggalewo. Twaludde kyali ku Pearl of Africa Hotel ndowooza Pearl of Africa Hotel. Gashumba n'agamba yakozesa influence ye nga Gashumba n'alagira omusirikale yali ayimiriza ekivu yalamiriza akabaga ako n'agobwa mu poliisi. Kyekimu ku byasinze okunkwatako omukulu ono yazze ng'ensonga emuuma ya muwala we ya mwana we gwagamba nti amutaddemu kyonna okulaba ng'afuuka kyali naye ng'ate n'omusajja gwagamba bwe baagoba mu poliisi kyenkakasa nti yali muzadde era nga guli gwe mulimu gwe yali atunuliddeko kuzimbirako future y'abaana be. Franka ayonoonye obulamu bw'abantu bangi olw'okunoonyeza muwala we future naye ate ye muwala we yagenda omwettira. Franka yatajjakana nadduli oba yakozesebwa okwetaba mu kuttajjakana nadduli yakozesebwa mu kuttajjakana nadduli oba okwetaba mu kuttajjakana nadduli. Ne mu kwetaba mu kuttajjakana nadduli yali anoonyeza muwala we future wabula ate jakana nadduli namuziika n'olweyo ne mugakomawo yere buli eyina omukono mu magenda go. Franka Gashumba ayinza okuba ye yatajjakana nadduli n'akaabya Mzei Abdul nadduli naye ate ye muwala we yagenda okumwettira. Ekyo badde okimanyi kubanga Haji Nadduli nga basibye mutabani we nga already n'ekyenda kivuddeyo ali ku miggo ebutuntumula yavaayo n'agamba nti nedda bwe wamaana aba yasobya mumpeeyo omukisa nja mukola ki nja mubuulira omuzadde akaaba ku lw'omwana we ayina obulumi olwaleero okaba ku lwa mwana we anywa shisha n'embizi gw'okaba ku lwa mwana wo kwetunda kuba mwana tujja okujjako nga gwobadde magombe nga wakazuukira naye nga kaso bimanyi nga bwe mbimanyi kakati ye alina omukisa nti akaaba lwa mwana we kwetunda kwebakibwako bavubuka bawunya kwebakibwako nga bwe yabayise bakkoni ate yabayise bakkoni ye nga kyekivumo kyalaba ekibasaana kkoni abeera mu nsiko tanaaba akubanze kkoni mmanyi Museveni yatuve otegeera muganda wange kakati gwe omwana wo ali mu kukwata mu bulaga akutuga because oliko ekikolimo ky'okwetaba mu kutuga omwana wa munno. Kino nkikubuli olumba olugenda okutta oyo mwana we oba muntu takyali mwana kikolimo. N'ekirala bwe bakulooperanga ti omwana we atukubye tata shira atukubye kali bakakazi lwazi najja ne bakula tata shira akoze bw'ati munviire ku mwana tata shira andi wuliriza kati eyo ntegeera yammwe ffe waffe mu Buganda nze nazzanga omusango kaŋŋambe omuntu yenna omukulu azze n'akuwaabira naye ne jjajja n'akiraba nga ekyo kye bakuwaabiridde kya butaliimu alina okulaga mukulu munne nti ambonereza ate nga mu kisenge anzidaabiriza buddaabiriza naye naye toddamu kukola tannenyeza mu kisenge ale nga mu kisenge gyanzidaabiririza nga nkuba noono omugenyi akyaliwo lwa nsonga nneme kuwaganyalanga ku bantu ate n'abantu bali baleme kutuuka kundabanga omwana ekisassalala batuuke time nga batuuse ku mbeera y'atamuzadde amutikka ki atamuzadde amutikka jjinja. Kakati wano jjajja yankubanga okubalaga nti omwana waffe ffenna era nga n'amama betu nti bw'olaba asobezza mugunjula ekizadde ffe twakubwanga nze ondaba bwe nali nkyali mulenzi muto ku ssomero navumanga ng'omba n'ekikajjo n'enkuvumira omuntu gomanyi abaana be nagoba ku ssomero nze nagobya abaana ku ssomero nga badduka bokka beetagulira ekibambulira ky'emumwa abaana omanyi ffe we twasomera nga abaana baasuna amabeere ng'abaana beegandiza ku ssomero
kala ne wajjawo namata nakugamba nti bamira ayagala omwagalwa wange Petero nti okoze otya ndi nina ekikajjo nga mugabo gyakibula sambika ku musanvu nga kamukutandikire kunnya ng'ate era ndi sure nti tosobola kunziba olwokwamaze omukuvumira ojja kimpa kubanga ngenda kudda kakati bampaabirako olumwe wajjajja bankuba okitegeera kubanga nali mwana wa kyalo nali nsusse kakati gwe buli lwolimu okugunjula omwana wo yensi etuuka nemugunjula nti frankly bamuloopera nti omwana wo afuse ku kkubo yagamba kamuvire ku mwana kati olwaleero ali mu kufuka mukamwake ali mu kupanga ku mutwe gwe omwana yasomera mu galakisi yasomera ku Taiba yatugambye yasolanga $4,000 $3,000 school fee abo abaana babakuba tulina abayimbi wano tulina abayimbi abakabi Bobeni yasomerawa Kanoni okutandika ng'asomera mu bigere ng'ate atambuza bigere ng'alina mawolo Muwozi yasoma ng'ava mu State House mu mmotoka mu ngatto n'obukumi ng'alya bull band naye kyebbeeyi kye yafuna mu kusomera mu byebbeeyi n'okulya ebitafutafu ku ssomero kutafujjana no yamastalinga Muwozi kyafunye kutafujjana eyasomera mu bigere mwana era ensigo ekola ki so teweekubagiza kuwa gye wava wabula kikye wafunayo mu bwongo kitegeeza ati no ekikulu kya kubanga abasomera ku Tauba era balaba bazido kitegeeza ekikulu kya Gashumba si galaxy kubanga ate njagala mbabuli ekigambo kigenda ku Green Hill Taiba tenakyaringa mwana alojja kwesanga kasake gomba banakyaringa omwana because Taiba kyafaako luzungu na mathematics but essomero teryabanga ssomero busomero wabula lyabanga eggunjuliro mwogenda omusomesa gwosanze nga muzaddewo era ensonga lwaki ffe baatukubangamu era fulanga mukama bwaba mwadde omukisa oguddamu okuzaala omwana amutwale mu kyalo nga yeekolera singa tebakuba asome naalibadde ndya naalibadde anirule otegeera naalibadde ki anirule so okusomera ku Tauba si kyekikulu kikyeyajja ku Tauba okusasulira omwana mu $1 si kyekikulu kikyeyajja mu $1 zo kakati Frank Gashumba kaŋŋambe omwana oyo anya tuba tuweerera abaana tuba tukola investment kakati tukkirize oyo investment gye yakola yateeka mu busa nga bamulimbye nti bigimusa busa bwa muntu kazambi ogenda mutundawo kitegeeza nti nno ekikulu kya Gashumba ekikulu ky'okubeera nga gwe omwana w'omulazi omwagala si kugoba azze kumugamba nti amateeka omugamba nti wano munnange bwekiri ovume we yavuma Edison nga walinga kasimu kadi navuma Jenkins Mukasa nga walinga envubu bonna abavumye Keizi kigenyagenya naye nga wakigenyagenya tudde afuna omusaala gwe gumu n'owa Taiba obeera kulala ba Beyonce ne Rihanna bakolera kampani yemu ate nga n'ekirala ono yawakigenyagenya amusinga erinnya yabange kigenyagenya kale yalibadde mubi naye ku ggwe n'abazanya kigenyagenya ani asinga okubeera omuganzi eri bannayuganda era asinga omugaso mu ggwanga naye era nekakasa kirabika abasajja abazanya kigenyagenya bonna b'amaanyi ate kuliko Gashumba gwawunyamu amaanyi ga Gashumba gamuli mu bufere gundi yali avuze ku mmoroka ekka wansi w'obukadde 10 ani Senkubuge akalate mumanyinga obugagga tebabubalira mu senkubu mu mmotoka abugagga tebabubalira mu mmotoka kuba kyenkakasa ekirala nti omukulu Senkubuge oyo ayinza okuba yali w'amaanyi nejyava w'amaanyi n'emirandiro okusinga egya Gashumba bonna bamaanyi Senkubuge Kibuuka n'abalala bamugaso mu ggwanga okusinga Gashumba kati ate Gashumba ye ayinza okuba oba Gashumba nayo awo excitement wa mugaso mu bafere
omugaso mbafere n'abagula abakazi so kati mbadde njagala okubira ate omusango si gwa shira mbadde njagala okubire ku nsonga yo kati gwe mbuulira omusirikale anoyo nakulaseeyo dda kati kankubuuza ekibuuzo eri Uganda olwedde mwe tuli golooza omusango gwa shira ekyo kyali kyonna shira talina musango kubanga shira yazaalibwa abaseegu ababiri yazaalibwa nnyina eyeetunda n'azaalibwa kitaawe agula abakazi obuseegu n'abugwa wakati be basintuufu bantwale mu mateeka obuseegu n'abugwa waki kakati omuganda gagufiira kwatazadde mwana muze gufiira ku mugumba ekkerenda liva ku lubaya mwana mugimu ava ku ngozi mbuulira shira gyagenda okujja obuntu bulamu nga yazaalibwa baseegu babiri ebyo byayekolera byabegwana gambye nti bikolowooza tebabirabye nti byange bibadde bibyo mwekubira ne disikire balewo kiteetaagisa kugambyeko nti bibyo waliwo ensonga egenda mu maaso mu paalamenti ya Uganda yeba esembayo ndowooza nkooye so kakati ensonga eno twalabye minisita Kasaija ng'agamba okusinziira ebyenfuna nga ebiyimiridde covid eggwanga yalikuba nnyo though twali twakava mu covid omukulembeze eggwanga enfunda eziwera pajja n'atugamba ebyenfuna Uganda biri stable era biri kulukulu naye gye twawunzikidde ng'atugamba batandisukekejjula ku budgets ez'enjawulo mu kaseera kano operation Shuja egenda mu maaso e Congo mu kuyigga aba ADF tegenda funa yadde 10 mu balira y'omwaka ogujja ebyenjigiriza bitulowooza nti biri very crucial era biri very key abaana babadde bagenda nga beewola ku nsimbi ez'okwewola abaana bagenda ku university zatemeddwa ebyobulamu ebimu ku byatemeddwa so ate ng'omukulembeze yatugambye yalagidde batuuse fleet y'emmotoka zayina zikadde kulembeze ekyo anyway so genda maaso byabashaija alina challenge eriemu Kasaija alina challenge eriemu Kasaija olina challenge eriemu wadde olina erinnya nti Kasaija nga ne size yo oli Kasaija at least mu bwongo beera ogushaija tokkiriza okubeera Kasaija mu size tokkiriza okubeera Kasaija mu size nga ne mu bwongo oli Kasaija at least obwongo bubeere gushaija olinga agamba nti Kasaija ekifo kyalimu takisobola nkugambye Kasaija mu mubiri kalina okulwana kabeera ogushaija mu bwongo kwesooka weebuuze tono Museveni gwe mwagala tuteekemu ssente tumugulire konvoyi y'emmotoka empya oba abeere safe ku luguudo n'ebirala tumutwale ng'ekyamaguzi oba ekirime nti twamusuubula tumukungudde fe okusigala nga tukyamwinjekitinga mu ssente tupika oli musuubuzi osuubudde ennyama n'evunda noddayo n'osuubula n'evunda n'osuubula ogwokusatu n'evunda osuubula ogwokuna anseri nti olina kgendako ogezeko ku bizinesi ki endala kakati Museveni bw'aba kyamaguzi magi mavundu oba nyamanvundu yatusala kakati alina ka kapita akatono ke tusigazza nako tukamuteekemu yowe kakuta Museveni sente size zaali badde ekikulu kwa buli muntu nga ali mu kifo mwotudde asaana privilege ezo but are you worth it tukutwale ng'ekyama oba ettaka basobola okukulaga ettaka emubende nga temuli mu golodi temuli mu kyabugagga wansi ne bagamba lya buwumbi 5 ogamba nno liri worth obuwumbi 5 but ate basobola okukulaga akapoloti awo e Kampala wewe okulaga akapoloti awo nga katono bwe kati ne bakugamba kasente bweziti noga kali worth it kanappa ekibuuzo kiri kimu oyo Kimote Museveni ali worth it okuteekebwamu ssente ayongere okubeera safe ku luguudo Kimote era Museveni Kimote tali worth it osegeera ati okubala kiri nti tali worth it naffe era tetwalisaanidde kumuteeka muki ssente ndala because ekyo kintu ekyagala okukolebwa kiringa nga okuzimba enju
Yes, okuzimba enju. Okuddaabiriza enju. Museveni ennyumba nkadde eyagala okuddaabiriza. Kugiddaabiriza oba kugimenyawo? Okugiddaabiriza. Naye ate nga ssente ennyumba enkadde eyo zeyagala tugiddaabirize. Nyingi nnyo okusinga azimbye empya. Kyali baddeko okuddaabiriza ennyumba eyo enkadde singa eba ne good memories. But that very house erina bad memories. Mujjudde omusaayi gw'Abannayuganda, mujjudde obutemu, mujjudde obutigumbuzi, mujjudde obuyumba omusibiddwa bannankyukakyuka. Then why do we waste our money okulinovating ennyumba erina bad memories ng'ate tusobola okukozesa ento ne tuzimba ennyumba empya gye bayita Kyagulanyi? So kati mu bufunze is not worth it. Kwa Museveni okutola ku ssente z'ebyenjigiriza ekikolo kyakoleddwa otola ku ssente z'ebyenjigiriza. Good enough is Kashayija. But even Nembongo still Kashayija. Era kategeera nga Kashayija tekategeera ng'Ogushayija. Wezi kyensonga bwe zigenze soka bane tukwebaziza okubeera nti tusobola okutwegattako jjukira nti no gwe oguddewo